ani ninga Rema Namakula gyali ali bulungi yalwala akabuzo nga kali mu mbeera ki 2026 Rema Namakula gyali anoonya bya 2026 anoonya bya 2026 temumbuuza obufumbo bugenda butya bugenda bulungi nnyo n'abaana bali batya abaana bali bulungi nnyo buli kintu wakitambuza batugambye buno Namulondo yabomba mbu yamutwala yamutwala omambu yabomba kiki ekyo yabuuka ali bweru yatuleka kuno ani Namulondo lwaki neno Namulondo yali ng'agenda ebweru nga yeetwala yekka temujjukira naye batugamba muno yafunayo omusajja n'afumbirwa amufune yesaawa si muwala muto muwala mukulu kati ateeka okuba gwe tonafuna olina wama inkesozenekinga Rema ina kyagala okwebuuza naye mu nsonga z'omumaka ali open with you twabyogera ali open kuba twabyogera nga tannaba kati tetulizaako ki kino nze ndisenga ndi maama w'abantu ndi wa buli kimu ndi jjajja kakati awo omwana n'agenda okufumbirwa nga simubuulidde anti era waliwo era ebiyitira ng'era bijja kwetagamu ensonga za maama nesenga wadde wali omubuuliriddeko before atannaba kutuuka wabi tannaba kutuuka wabi awo wagamba maama omusajja ankuba bw'ajja na kino omusajja ayagala nnyo nfumbe nze njo mukuba fumba tewayiga kufumba naye omusajja ankuba awo muga tutuule twogere naye tannatuuka ku ekyo munnange baana bange bafumba baana bange bafumba era bwe mujjangako ewange ku gundi ku Sande muleke mulabe ffe buli kaseera tugenda na feast yakulya abantu bonna baggwera wali balye buli mwe mujjangako naye mumala kunkubira amasimu temungwako Rema okutuuka okuzaala yakugambako nti this is my right time okubanga ntuusiza okuzaala teyaŋŋamba bikyajja buzi abruptly ebintu bigwa noga nti ndi lubuto ekale naye nze mugamba kati yongerayoko yongerayoko ozaaleyoko omulala naye agamba nti ndi bulungi ngenda kukola ki kuzaako awo maaso kamale abazzukulu yagalanga bameka bannange oba nze mu Uganda nze nsinza abazzukulu olimba tannakuwa mwana tannampa naye nga nnina already kati Rema alina bameka si basatu babiri baana naawe alina abaana babiri kati tomubanjayo wakusatu mubanjayo ne baba banga mpaddeyo abalongo n'akomaawoza Rema bw'oba ozaddeyo ku balongo ojja kuba okiggadde nga kiggwa musaala abalongo nga kiggwa Naalongo Rema simulaba nakumulaba nga gamba nze Naalongo simulaba naye ebintu bikyuka kati nze mba ngamba nze jjajja wa Naalongo jjajja w'abalongo sikimanyi olaba nekikubulemu naffe kiyinza kati oyinza okugamba omugamba bugambi Naalongo Rema Namakula nenditeekako lino lijja kubaawo erinnya eryo linnya eryo lijja kubaawo ndisabire afune abalongo kale nange wa alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu 2026 mujja kuba mugamba Halima oye wakati Halima oye mama Halima oye anti babadde bampita eri happy birthday kuba belated temwajja naye it's okay kuba bajja waliweze emyaka emeka 6 yange sigisalako 6 mu 6 wabala okuva ku 1960 we nazaalibwa jeje 6 mu 6 naye kuno tewatuyita ku birthday lwakubanza njimanyi mbu yaliwo nayita buli muntu ndoza mwe mwagamba bugambi naye oyo akula ate era tugenda mulabanga bwafaanana akyafaanananga owa 65 kati ki ekitutwala ninga wakambalike kanze neekolere byange naye ki ekikufudde okubanga olina 66 naye ng'ofaanananga woofaanana oyo Allah ali waggulu musaba buli lunaku mugamba nja kutuuka 100 munnange ennyamba ntuuka 10 nekyemmanyi agenda kuntuusaayo ng'ofaanananga naninga bwe ndi oba olina ekyakyokozesa kirina kyenkozesa
ne gundi sizikola nzikolaba binnemula okuba nti ndi busy n'ogenda mu jimu ennema naye kyenkola nti ne bwe nsoma nga nina maze okusaala nensomasoma mu nnyumba mba ntambula nakiyigira ku balokole balina bannange omukama katonda kakati nange nensalawo neŋamba nga bo batambula kati ntambulira mu nnyumba. Omwaka oguwedde walina concert guno omwaka ogenda giddamu kuddayo kukola endala? Nedda yali celebration ya legend yali celebration bancelebratinga era kati okuwulira nga nkyogera baga ndi maama onayagala mu celebratinga buli kaseera naye bancelebratinga omwaka oguwedde 2025 banne nga njogera mu linnya lya Allah gwantambulira mwenafunira celebration mwenafunira buli kimu abaana bange bonna lwe nabalaba kakamba ebintu byonna byajja biti mwenafunira ensimbi ennyingi ennyo bamwe temulina simanyi ate mmwe temubuulirwa nti ofunye sente kyemba mulaba nga bukasatu kate tulina tuli kubanga mugenda kuteekamu enseke kati mwewafunira nze mu 2025 sisobola gyogerera mwe tugiridde tunoonye obululu obuna bwe tubunoonyeza bwetumazaawo ne tulonda mwalonda tulondanga wulira bwemwogera akaama temwogerera ddala mazima ogamba oba walonda agamba nalonda walonda nti nalonda Museveni ngaokyogera ate ani ekigaano kyogera nalonda walonda ani nalonda Museveni era noddamu walonda ani Museveni nandiroze yani nze ndi mukadde abakadde tulonda Museveni sijja kulimba tusobola oba ogamba ntambula na mukadde munange ntambula na mukadde munange kyetubaako. Mami wiiki eno bagita wiiki ya radio vira ddala yawezeza birthday emyaka 45 43 yawezeza 43 tanaweza yagireka ye yatemako emyaka gye yandibadde aweza yakoma awo wenyini we yakoma omwana yafa muto tetumukuza mugamba nti kati olwaleero ayina 45 oba omukuza omwana yafa muwere ye Allah yagamba nti kamuleke wano mujjukire nga muto ebomba mukomi yabadde aweza emyaka 43 biki byosinga omumisingako bali bisinga omujjukirako kyensinga omujjukirirako obulalu n'obeera eri nakuyita abalema n'owulira nga ayitidde waggulu owulidde ekira kyemujjukirirako kyakuba nti yakola oluyimba ne Rachel. I think that was the first collaboration n'omuwala basimanyi oba mwamulujjukira oba tuweemuko yaba wali nyemba za Rachel lwaki temuinterviewing nga nemubuuza mbu tayogera Luganda kyebeekwasa tayogera Luganda n'abaluzungu nammwe mulina station ez'oluzungu mwogere muyiga oluzungu kuba kati really we don't want to talk Luganda all the time yeah sometimes we want to speak English because we are Ugandan Americans so we mix yeah and you are going to let us do that because we are Ugandan Americans. Tugenda kikola lwampaka bwe nfiringa lwalo nenzuka nga ndi mu America luzungu lwokka bwe nzuka nga ndi Muganda nnyo nga kati luno Luganda oli bwaleeta oluzungu nga ndutemako. Tudda ku kya radio katono radio nga twogera ku radio nga bagenda celebratinga kuba celebratinga wiiki eno yonna nabagako baddewo ebitambula nga bagamba mbuno olumbe luganya okwabizibwa. Sijja kulimba oba sijja balimba nti olumbe ndumanyiko ekintu kyonna era simanyi lwaki terwabizibwa lwaki ndowooza nfuna teyali Muganda yali Muganda balwabye n'abalaba abye oba tukola ebijjukizo oba tusoma oyinza okusoma noga nti kamusomera edduwa kakati ffe ngaffe tumuteeka butesi mu dduwa nomma musomera abaafa nga naye omusuulayo erinnya lye kikyokka. Mwe ng'abayimbi mugenda yamba mutya kuba oli maama w'abayimbi ate era omuli muyimbi mugenda kuyamba mutya ku maama we okulaba nga kino ekintu ati kikola ne kivaawo mu ddiiro ng'abantu bakisaba naye kimulemeredde. Kaakati ekyo kyoyogedde nze omanyi oluusi ngenda ne ŋŋamba nti ebintu ebimu tulina bitandikiza eno
bwe njogerako ne bagamba ati ate lwaki tubitandikizeeyo mbe ndi mama abayimbi naye ate tulina President Kenzo gwe tusookerako ne tumugamba wange omuyimbi ono wali tomumanyi nti mumanyi omuyimbi ono wali tomwagala nti mwagala yali muyimbi lwakuba afudde kakati twagala kutandika kumwabiza lumbe ndowooza ekyo kijja okukola era mwebale nnyo kibuuzaako kubanga kyetaagisa. Abantu waliwo ebintu ebigambibwa muno yali yakafa ng'abantu abayimbi naddala bagenda ne bajjumbira okugenda ekagga ne bamubeerawo ne bamusabira ne bakola ki naye kati okujjumbira kw'abayimbi kugenze kwetema bayinza n'omumala emyaka nga tebalinnye wadde bataddeyo okumusabira. Omuntu bw'afa mwena mukimanyi omuntu bw'afa mwangu wakwerabirwa kubanga oba takyamulaba gw'amwagala gw'omusigaza wano gwe amwagala ennyo. Nze nkubuulire brother nge yafa nze simanyi nti ndiyita nawo ne mmala olunaku nga simulowoozezza ekyo kyekindaga brother nga nzirako yanfira mu ngalo naye nga simanyi nti nsobola okuyitawo naye kati mpitawo wiiki nga sikirowoozeza kubanga nakireka ne ngamba Allah wasalawo n'otwala omuntu ono naye nze nondeka ku nsi kuno soka nkole emirimu gye yandikoze kasajja batejeba gya buppi. Kayimba ki atuma nze nga maliriza eryange kayimba ki gwe nga gwe kakasinga okunyumira ku nnyimba za radio ze yayimba baze yawandiika? Sina kayimba kamu zonna. I loved that boy. Buli kye yafulumyanga bw'ati nze nga njagala bwagazi kati wembuza akamu ne nkakubuulira nja kusigala nga ntambuza akamu ako ke njagala naye zonna ennyimba ze nazaagala. Olwo kira kyemumbuza ku Moze mwenna mwali mwambulaba ku Mama Lema musiraamu muno asoba Kasumba yalinga yegana obusiraamu n'abuvaamu n'agamba nti alabye omusana ekitera kubaawo nadda muzikiza ekinansi n'addamu yafuuka omusamize nakiwulirako naye kisoboka owulidde kyengambira nti kisoboka nti tuli mu nsi za Africa abamu basiraamu abalala bakatuliki abalala bagundi naye ate abalala basawo kubanga nze bakimbuzanga mu America mukkiriza mu vudu oba omumanyi nibagamba gyali mumanyi omukkiririzaamu nedda I believe is there ngekyenjogera kubanga simukozesa naye gyali kati tutunamwegana bweganyi kati ye yasalawo nagamba kangereko mu Biganda oba Biswahili oba biki kasabi banga biri mu Africa byebyo bya vudu ye yasalawo oba yasalawo nze abantu bangi nnyo besisosola oba oli muki oba oli ki oba oli ki ngamba kyekyo sazeewo okukola nja kwagala nga bwe nkwagala kati nyinza obutamwagala ng'ate mukwano gwange ng'ate mutabani wange era mwagala. No ye nze nina Katonda wange naye ayina owe fena tusalawo ki kyetwagala okukola. Nze oli ne bagamba nti mubbi ngamba nti yasalawo kuba mubbi kubanga agenda kusisinkanani omutonzi bakwatagane